Ani afudde kibuzibu ki tudduke tugende abe musituka tudduke ajawa akajanja obwedda nga tonnabigira nange olwedda abantu bakubira ennyimba nkalu ng'obusungu bubatta wamma si bwe kiri we muli tunafisawo akadde tugiremu wakamulya naye gwekyanaggootereka akakantu ka 228 ku leediyo yikwetta naye tukuze banammwe mwali badde mututwalanga ensonga wani nga temutukaluubiriza ne kiba tubagamba nga betwanja ensonga zaffe muwuliriza tubalamusizaako bassebo ne banyabo ne tubaniriza ku nteekateeka yaffe eno tuli wano ku lwa muganda waffe muto waffe aba muto wange bwaba si muto wange nga njabulira ngenda mutowo wange basi mutowo wewaawo ndiwa nyinza nomufuula mutabani somero lyenditwala nga nditwalanga muzadde olitwalanga omuzadde ojja mpolampola lwekalakasa osobola kuyoolawo tanka nogera ekyumba kyembizi emanju bataata tubaniriza bassebo ne bannyabo ku lw'enteekateeka ennungi eno muganda waffe Lugonvu bannange gye yatandikawo tuli basanyufu nnyo basiimu nnyo olw'okuba nti nno yatandikawo enteekateeka ennungi ate eri ku mutindo ddala bannange omuntu atayisizaako mwana wano mu butuufu ddala aba alimba omanye otunuulira omuntu aba atandiseewo ekintu n'omanya engeri gy'olina omugoberera kati kiringa mbaziira bw'ayinza okutandikawo omudaala gwegundi ddala bw'otamuwagira kuba waliwo omuntu ng'alabikira mu kifaananyi ky'ekintu mbaziira abadde atuuka bw'ati ng'olabira ddala egundi embi okiragera ekigambo eki ekyana kigikabizza kale lekeraawo bw'olaba Lugonvu olaba okumanya n'okutegeera n'obuyivu ekyo tukikubira engalo n'olw'ensonga eyo bw'aba atandiseewo enteekateeka ng'eno ekitukwatako kumuwagira n'omukwatira abaana n'obamusuulira n'omugamba baabo faafaagana nabo nze mbeetaaga eno muluwumula ndaba ebibala n'olw'ensonga eyo weebale nnyo weebali eddala titugenda kwogera bingi kuba obusirise kwe tutudde obukakamu naddala nze so bannange tweyanzizza buli ali wano nsaba okubire Mukama engalo ez'amaanyi weewaawo kuzaala kujaganya laba kiri kigudde eri kino kisigale kimugoba kino kyabuse kale tweyanzeege ensonga etulese wano ffenna tekyetaaga kwanjula mwagitegedde Suna agyogedde bonna bagyogedde Hillview wane Matanga nze nno obubaka obwange manyi bwe tubeere no tetukyeyanjulira no tuliika era eno bwe tubeere no tukola ebitwagala tusobola n'okukuba sama tusobola okugenakani twambuke mu kiraasi ne tubba ennoni eno tuli waka kyensaba abazadde ba kuno nzikiririza nnyo mu kintu ky'okuwagiraŋŋana okuwagiraŋŋana ntegeeza n'ompagira nange nenkuwagira mu kyotunda nengula kyotunda naawe bw'otuuka okugula kyentunda tombuusa maaso ate genda kugula gindi wabula n'ogulira ddala kuno ekintu ekyo nze yemu ku nkola kwentambulidde omwaka guno munze ng'omuntu mumbazira tone munda omwo mulimu ekintu ekyo so abazadde b'ebitundu ebiriraanye wano tulinawo Matanga, Mpugwe, Kabaale Bugonzi, Kaddugala, Kabaale Magulukawo, Kabaale waliwo ebintu bingi nnyo, ebyalo bingi nnyo, Kasasa ne wano wennyini tolina kyofunamu bw'okwata ate omwana mbw'omutwala egindi awo oba okutokedde enkulaakulana abaana tubawe essomero lyaffe lino erya Hillview kubanga lyeryaffe lyeryomu kitundu era nalyo bwe linaayo kuba kati olwedde weeriri litandise mukama waffe Ssentongo Frederick Lugonvu akulaze nti ye atandise kati naawe muyambeko buyambi agguse ekiruubirirwa kye Katikkiro yatugano biyita ebirooto mu luzungu ziba dreams ne mu Luganda bisigala biruubirirwa muyambeko atuukirize ebiruubirirwa bye
si bibye ng'omuntu yadde bibye yabitandise wabula birabika biruubirirwa bya kutwala Matanga at large then ne Masaka City ku ntikko. Si weewaawo si kyekiruubirirwa ekyo kuzza Buganda kuki temukyakumanyiyo kuki nkale mpulidde abakadde ku ntikko kale tweyanzizza nnyo kiwala kyange kimu ku biwala bye bito wakizaala mwaka ki banga nyimu ku byewasembyayo 1912